Kati gravity kyabadde abazeera kyaganye ekirala kyovula bakedde kuno nayo ki bintu bye as well as yafunye amawulire naye badde yagala agende ebusaabala bamukoleko akavuyo naye bali mukubyeko oluyolu tojjukira nti amasasi gatambula gravity agenda kukaaba agenda kukaaba essaawa yonna ayina okukaaba ekirungi okola ne gravity ebbanga lyonna yali akozeko stanti empitirivu ezitali emu omusenyu yagututte dda ne seminti Makko byogera fact seminti n'omusenyu yabitutte dda kala ddeyo yakwate video atugende seminti uno n'omusenyu webyo batabijjeeyo abikimi abinonye ku makya ga leero era we yadde abiteeka wali kuba yabitutte kati nga tayinza birekawo nnyo ayinza okusanga nga babisenze nga babiyiye mu kkubo kuba wali tukabijjewo mangu wali neyiba naye sikkiriza ndi asobola obikima kati nze nkubuuka kamera ziba zimukwata negwe gulabita olabi katomu ngata tukwatidde video ya kubikima ate kati ayaki ate okukikima ekyagatta abizzaayo bazabe bakwatidde ebireeta akedde binona ne seminti kati ono yabadde mu video ono ku gate akolera ani anti oyo asikaali wa biishi gravity bw'amala okukaaba yakwata ku mitima gy'abantu bangi n'abaali bamukyayo olw'ebivulu ne bakkakkana abaali bamuvuma okitegeera ate ne bakyusa olutami ne baluzza eri ab'amawulire ne batandika kubeera against eri ab'amawulire mukaabya abayimbi biki lererere okitegeera kwagamba okunenya kwonna okwaliwo okuvuma gravity byadda kuba amawulire byadda ku side yaki bamawulire kuba be yatunuzaamu emmundu kati omuzannyo gwe yagukwata nti bye buli wabazanya emizannyo gye abaako gyatunuzza emmundu gy'abayagala ekole eki era naye maite mugenda kuddamu kukolagana gravity nenze abantu bansobera vuma gravity bwe yagala kuvuma okitegeera ale gravity tekikyakola omanyi lwaki buli omuntu waali kubuulira weakness ye kibadde kikyakola makulu nga yajeyogeredde nga ye omuntu kubanga gravity yayimba olima n'agamba nti banvuma faana n'enkima kitegeeza bw'omuvuma enkima oba tomuvumye w'omugamba nti tebamugema kibadde kikola mawulire okitegeera noonya ekirala attack gravity ebintu bino ffenna tulina abazadde nze njagala nnyo abantu barespectinga abazadde b'abantu bannaaye mujje maama waggulu nga gravity mu interview ye bw'ataakutte ku president waffe principal n'atavuma mukazi we n'atavuma baana be n'agenda man to man let's go man to man Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe nnungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Faruku & Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusimu namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo jango lambule jango gule amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kino ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe oyina black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin nebeeranga erabika bulungi nnyo tekyeruusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwe naye yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneeno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch eri Nyanama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 bukyankola interview wano tokolangako teeke mukaaga nga bwe tuddamu ebibaawo so leero tulina shortcut ku kamera
Tone alina gyakwasaganyako side eyo naye nga tumusabira bisinga ne shortcut ensonga tazikutte bubi ajja yiga already professional mumanyi just aliwo ezisiro nti atukoyeza nnyo just obuba bukodyo asazeewo asooka atukoyemuko tutandike kale awo we tutandikidde mwenna abatulaba okwetoola ensi yonna naye nga njagala okubategeeza tugenda kusiigira ekifaananyi ku gravity omutujju Makko akoze naye ebbanga ebiriwo essaawa eno nga tulifaalinga ku bizze bibeerawo okimanyi wenwagi yayimba n'agamba nze asooka ate nze asembayo okubya amawulire ga gravity omutujju okuva nga wakatandika amawulire paka leero era mmwe abapika omusajja is a good guy talina buzibu bwobeera omanyi kati nze ekinkuma n'abantu kiri kimu njagala nnyo abantu abali lwiyo bwaba takwagala batakola ki bwaba akwagala bakola ki abakumatira bwaba time y'okusaaga ebere yaki ayino saagamu business ebere yaki business abantu benjagala nnyo okubeera nabo nesaagala bano ate takwagala ate neya pretending nti akwagala okitegeera so kati awo benjagala abo era 224 soko obambuulizeeko Makko otandise nakusiiga mugati naye nga mbabuuzaako mwenna abali ku Captain Music mwebale kubeerayo nali mbaddeyoko wano omwaka bukyagutandika naliwoko twakola story senfuma gwa mukolera gwa sembayo ne muggala agenda okuddamu olanga byayogera tebikola ki tebigatta amanya n'eddoboozi ze Makko William muzzukulu wa Makko Jazz favorite andi munnamawulire ate nga ndi mutunuuzi wa nsonga mu art ntunuulira ensonga ne tulaba ekitambula ne twakubiramu torch kuba kati ebintu bingi biba ku intaneti abantu ne babiraba ne babitwala nga ebibadde ne batasooka kutunula nnyo nakwetegeeza kumanya kiddala ekituufu ate tuli ku mulembe nti abantu balimbibwa nnyo bingi biri mu kwogerwa naye byonna nobikwata nobiteeka ku mutwe lwaki togumiikiza n'olinda lujja gwakuleetedde ate gwe mulembe gwe gumu nga gwe tulimu nti abayimbi batukozesezza nnyo olw'okuba baafuna amasimu gaabwe nti they can do anything nti olw'okuba bayiga akazannyo ka kamera asobola okujja n'ayogera kyayagala n'akibaguza ffe ne tubuukira n'aba nga amaliriza atuukiriza kyakola ki mulembe mubi nnyo guno so kati guno omulembe muzibu nnyo era wootegendereza weekanga firimu okoze eki ogifiiriddemu era gwe mulembe gwe gumu gwe tuliko nti abantu abamu bakozesa kamera ne bakozesa bannaabwe bo ne bafunamu oli ajja n'aluka ekintu kye gwe n'okitomera n'okipushi ng'ogenda olaba nga ye ategudde enkya n'avuga Range Rover gwe n'osigala ng'olinnya boda naye nga ate gwe wamuyamba okupushinga okulaba ng'akola atya kye bayita okulipira etokota Range Rover kisoka tulina okwetegeeza nnyo tuleme okulipira etokota kati bwe tusanze mu business watali kumala budde tusooke tukwate ensonga ya gravity omutujju tugitegule tugijje ku level buli omu waagirabira tumale tugizze ku level weyina okubeera onfuna bulungi tusooke n'ekiriwo kati ensonga ya gravity njirabamu ebintu biringa bisatu ebisooka ndabamu obubadi bungi kabadi yes okubanja eddwaliro kabadi okuyiwa omusenyu kuwanula Beach kabadi okuteekamu sente za sementi kabadi nga sente eno zifa anti kati kankulage nti kabadi nti byonna ogenda olaba bye yakoze biyinza okukwata ebisukka 15,000 emitwalo 15 busente butono nnyo ku gravity naye nga ye eyapule gyafunye eyo nga bagambye gibalirira obungi bwa sente nti social media buli muntu akomentinge kalayikinge sente z'abaakozesezaawo ayinza n'okuba mu miliyoni eziwera 20 kwegamba ku mitwalo 15 tuli mu kwogera ku gravity asevinze capital wa miliyoni nga 19 mu emitwalo 85 fenna tuli mu kumwogerako ne kakati era gwe tukola ki gwe tuwogerako lwaki togamba yatuteze butezi lwaki kugamba nti kabadi inform of a diversion ekirungi okola ne gravity ebbanga lyonna yali akozeko stanti empitirivu ezitali emu stage ya kamiliyoni bwe yagwa yagamba mukama bwatyo bwasasudde ne mukibuukira okitegeera tubuukira buli omu n'akola ki n'akivuga okitegeera n'amala najja n'ayimba ewa Kamiri yamana mayimba okitegeera nkiraba kati kyenkulaga nti ye ebintu yajja akola ki ajja abikola tetwabuukira ku stage okkaaba teyakaabira ku stage yakaba kye kyamukabya ye okkaaba nze namukolako interview
ebyokkaaba bwamala okujjuza tusimbudde concert abantu beyafunanga bala mwamutegesa jjukira concert eyo yalimu entalo zaayo n'ebizibu byayo kati agijjuza mubuuza okikubye without a chameleon's drop nga tolina drop ya chameleon bebekulwani Bobby owulira otya n'azalawa okitegeera n'abayiira omuki omuliro bwamala obbakuba omuliro omulimu gwange ow'amawulire to question okitegeera nze nkubuuza nga ow'amawulire gwe n'okola kino nze bwamala obbakuba omuliro bamuddiza fire ani amuddiza ku basatu bajjajja alipresentinga bali top 3 atugamba ekivulu kyakoze eki ekivulu kyasaze biki wafunye abantu 200 okitegere agenda mu lutalo naye jukirako abeera ku TV emu agamba bajja olinga embizi bakuba ne bampa ng'avuma ku mpewo nga bamukyasiza ku byekivulu bamugamba bajja agambye bafunye abantu 200 ate gwe otugamba ekivulu kyafunye abantu mutwala ani afeera okwo ku TV ko yavumira n'omukubi w'essimu kubanga laba n'ow'essimu yamuyingira mbwe ebiyimba byoyimba binamuwa ate yali ku ndala yali ku TV entinda eno we bamuvuma omuwagizi ate no bajjo wamuyingira kati bajjo bamuyingira bwatyo agenda ku TV bamukyaza bamubuuza agamba bajja alinga embizi yenna afaanana nga mbizi oye gravity bakuba ne bampa bagikola ki bagenda mu buleeke kati mu process eyo nti audience yali emaze okutaninga against him because remember this big free balina audience yaabwe yaabwe wogatabagizi ba Bobi Wine aba chameleone aba bebekulu batandika okubeera against gravity ate ng'osagidde obalatidde mu nsonga z'ekivulu kya chameleone nga tekinaba nawe ekivulu ebyali nga tekinaba ebyo bya luvannyuma kati ebyo ekimuleese okusagira mu ekivulu chameleone amala okukomawo tugenda ekkololo ku kivulu kya Diamond chameleone bamubuuza omusajja yabagamba temina kimugatte mwamuwa drop biki n'akaaba n'atugamba akyakaaba nnyo chameleone n'agamba ago matono ajja kukaaba n'agaweza ki ekidomola katusooka otutwale mu maziga gava ku ki gwe nga gobera ensonga za gravity gwe nga abeera ennyo ne gravity nga mukola amawulire kati amaziga gajja gatya kyekyamukaabya amaziga kati gravity bamala okubeera against him on social media yamukuba ng'alumbye abanene abasatu nti nkulaga social media bwe mukuba mu mbeera eyo nga amaze olumba abanene abasatu yali akyalina extras waliwo extra yali empigi ne bayasayasa n'ebintu ng'abantu tebazze mu mpigi awo ate yali embalala boonoona ebintu ebyembalala kati nga abantu batandise okukuba ebifaananyi mwenyi nga ne bakeera mu kivu ne bakuba ebifaananyi kimusaze wano okitegeera kimusaze ne batandika omukola nga byebitambula ka social media yonna emala okujjulako rakasa oyo ng'abantu bamaze okubeera against him bamukubye sayidi zombi atuuza press conference ekimutuuza press conference ajja okunnyonnyola ku statement ze yayogera ku ba big free as withdrawing oba azinnyonnyole kati ye bw'atuuza press conference atugamba ngenda kwongera obubavuma bwe yabagamba ng'ali mu kamera yekitugamba press conference ng'erina okubeerayo n'atugamba ngenda kwongera okukola ki obubavuma n'obubakuba ng'olwo abayita mujje mukole tugenda mutwala kamera in fact twali batukyakubawo oluseke ne musajja wange Kawalya twatuka press conference enatera okugwange buleda kikanga 5 naye nga mwagala ebyonoonese tutandika omusajja abagambye ngenda kwongera Kawalya amusonseka amubuuza kino bwe mubuuza kino kati Kawalya amubuuza togenda kwetonda agaana mugamba naye owaayi in fact yamubuuza ekibuuzo ku big fee n'abaana amuza togenda kunaga kati munziramu gye yakiddamu nga he was sugarcoating the answer nga statement alinga as withdrawing nze ng'apondose yes tenva mubuuza ng'oyogera nga ali under pressure is there any external influence ekitegera pushing you okulaba ng'ojja okukola ki okwetonda kubanga tukumanyi ng'omusajja ki omutuju tugamba omutuju omutujju kiyise takyali mutuju afuuse mutiitiizi awo Kimula n'alyoka amusuna mu nkwawa wano ensumi ani amusuna Kimula owabukedde ye yasuna yali amutudde kumpi bwe namubuuza ekibuuzo bwe nti n'atuuka n'atuna ku Kimula n'amusuna osobola osuna omusajja
nakaaba yamusuna okulubiriza ndoza mukubba olugalo ne lwanga olunyiga olubiriza okudda munda bwe ruti nakaaba nga amaziga yagapanze dda omaziga okikakasa omusajja apanga mapange anti nze nkugambye maze siraba muntu mulamu asobola kugamba nti akaabi watali ensonga kati Kenzo ki ekyamukaabya Kenzo yalina ensonga ensonga ki eyali emukaabya twatutandikira nsonga ki baali bamulekeredde ayita mu kusomoza kwamaanyi aliro yali akimanyi omukazi baali bayawukana ekitegeera ng'ate waliwo bamafiya abamaze omulwana bayawukana nga bamulwanye bamafiya omukazi watukira okuva ewuwo tewabaawo akulwanye oba just oba olemereddwa bulemererwa yo responsibility ze ziba zikoze eki ze ziba ziganye mukazi wo bwanobanga togamba mbu waliwo abannwanye weerwanye wekka relationship omuntu bwakulwana blood relationship webanga bakulwanye ng'ojagala okola ebiraga nti kiki tyojaga togamba nti tosobola gakeera nkya n'ogamba abantu nti mukazi we yali agenza omwezi gumu n'afumbirwawo omulala okitegeera byali byatambula dda nti bakola ki baayawula ng'ebbanga liyiseewo okitegeera neno yotuka ofuna oli agenderemu mufumbo kitegeeza ali akoze but abayimbi bano bayiga akazannyo k'amawulire nti okozesa situation eriwo okwejja mu kintu ekimu kyengambye nti gravity bw'amala okukaaba yakwata ku mitima gy'abantu bangi n'abaali bamukyayo olw'ebivulu ne bakkakkana abaali bamuvuma okitegeera ate ne bakyusa olutambi ne baluzza eri ab'amawulire ne batandika kubeera against eri ab'amawulire mukaabya abayimbi biki lererere okitegeera kwagamba okunenya kwonna okwaliwo okuvuma gravity byadda ku b'amawulire byadda ku side yaki b'amawulire kuba be yatunuzaamu emmundu kati yo omuzannyo gwe yagukwata nti bye buli wabazanya emizannyo gye abaako gyatunuzza emmundu gy'aba ayagala ekole ki era naye maite mugenda kuddamu kukolagana gravity nga manya abatadde kati ekyo kyenkugamba nti it was just also another stunt ale press conference we yaggwa ngendola nga akolagana n'ab'amawulire bulungi nnyo nga tewali buki buzibu bwonna era mbu baasasulwako olwo olunaku simanyi ate gwe wenyini abeera naye atomanyi kati so kati kyonga nti kati ye ako kabadi kyova nga ino story njiraba muki obubadi bungi kweno teyakuyise eruwa kweno kweno eddwaliro nagirabye but emyaka gyange gyendi mugikuza okubanga nkyakola story z'obubadi amawulire g'obubadi nga zanya ebbanga ddene olimanyi nenzanya story nemmanya nti ejjakola byenjagala nembivaamu kati so waliwo omuntu wotuuka ku climax nga tokyetaaga kukola ekyo kintu okitegeera naye musajja nga bamuvumye nnyo kino agenda kivaamu atya leero ajja kumaliriza era akaabye agenda kaaba gravity agenda kaaba kino nkikulayirira maama ye yafuuka wakukaaba bukaabi ati agenda kaaba ekisooka kati kankulage kati gravity ye muyimbi abadde for the past 4 years nga buli mwaka guba gutandika abamu n'oluyimba olw'amaanyi ate oluyimba olwo n'alulyamu ne lukolaki ne lugenda okitegeera titwatuuka mu January w'omwaka oguwedde yalinamu mwazinyeeko okitegeera mwazinyeeko yali yakabeera wiiki nga 2 n'aleeta okwepiica kumuvuza omwaka muki mulamba naye guno omwaka tannafunawo alina oluyimba olupya anti oluyimba lwalina lwaganye ate ebyo bibeerawo ebibeerawo mu music okola oluyimba ng'olanga olw'amanyi ne lukolaki ne lugaana okitegeera kati so oluyimba lumala okugaana sometimes wetaaga artist oteekako amawulire lusobole okuba nga lukolaki nga lwepushinga lweyongereyo okitegeera kati kwegamba abalumya kuwulira bubi kati kino ali statement z'oluyimba zenyini zatandise ozizanyiramu paka kuwulira bubi naye ate agenda kumaliriza yawulidde ki obubi because ye gwe bagenda okuwuliza obubi kyakubiri story eno eri mu kukola diversion etujja ku ssente z'abayimbi ezazze 13 biliyoni nti ze zibadde zoogerwako kati obuwumbi 13 nga kigambibwa mbu nannyini Sereni okitegeera mbwoyo omukyala we babadde babeera ayagalako obuwumbi 10 because abayimbi ebbanga lye bamaze ku Sereni mbu baabukozesa kitamanyi nti kituufu obuwumbi 10 babadde beewola basula balya banywa ziri 3 ziri 13 13 biliyoni ate nga nabulya Bobby agamba nga 3 ziri 13 biliyoni ziri 13 13 biliyoni Bobby aga 18 mpozi kati bo bagenda kola kati bagenda kati ate mbo bano bakoze eki kati chobola sente mbubaganye zisindika mu federation ziriwa zikyalemeddeyo ndowoozaano ku ministry chobola bakenzo yavuddeyo n'akola state interview n'agamba aba ministry baagala kubba sente beefulambu bibadde ku bintu bya corporate kumbe baagala kukola ki kubba sente na kuzirya omukyala n'amwanukula n'amugamba aleeta obujulizi bwonna obulaga nti twabba sente
so kati azaagala zigende ku account so kati otalo luli mu ssente okitegeera kati otalo mala okwera mu ssente yakitegedde nti nti Kenzo yakitegedde nti mu kufinga pointinga mu ba ministry n'abalala abakwatagana ssente ezo kimaze okuliyetingawo spark bali ne bamwanukula nti media egenda kukyuka etandika atokola ki okubeera against abayimbi kati they have to create a diversion ejja abantu okulowooza ku kya ssente badde ku kino ekyeddwaliro mulidde eddwaliro ddamba badde ku kyeddwaliro kati obalaba nga Kenzo alina okuhayalinga amajege because Gravity mutabani we ekitegeera ekiterasobola kyokka na Gravity ava mu big talent kati Gravity alina okujja atandika kuba Kenzo yadde tasobola kukola ki kulwetandikira yaluyingiramuko n'ajja n'akana kati oba olina ofunayo omuntu omulala akola eki alukumemu era kyova olaba nti Gravity yanza okola statement eyo Kenzo ne bamutunzaamu kamera ne bamubuuza ku statement ya Gravity yagambye twagala atuweeyo eddwaliro oba atuweeyo ettaka ku ttaka ly'ayina naye nga waliwo atakimanyi nti Kenzo y'omu ku bayimbi abasinga ettaka eriddene ne Kenzo kati abanja ddwaliro n'ettaka naye yakiyingidde n'akola statement naye agamba twagala batuweeyo ki ettaka tuzimbeko eddwaliro otegeera ne Wyke Benda n'akibuukira kikyula it was a planned stunt nga bamanya alina ogitandika ani alina ogijoininga ani alina ogijoininga era ani alina ogiclosinga kyetuliko kati lwe lugendo lwe tuliko katujustifying ekyokubanja eddwaliro katudde ku nature of the story omulamu ogugirimu Gravity abanja Bobi Wine eddwaliro kati abo tuba tusooka tuddako anti kati Gravity abanja Bobi Wine eddwaliro Gravity asobola kubanja Bobi Wine because Bobi Wine anti kati ali muddi mu banja anti nkulaga lwaki nti Bobi Wine si yali entitled okuzimba amalwaliro ga Uganda under the ministry ayina eddembe okwezimbiranga eddwaliro nebeera private hospital okitegeera naye tekimukakatako nti alina olizimba nti omuntu okuba omuntu bw'aba ne ssente nnyingi nga tayagala kugula mmotoka tekikkakatako gwe musanga ate okumukaka agule mmotoka olwokuba alina ssente nnyingi tegeera omuntu okuba n'ettaka eringi nga yagaana olirimirako gwe olwokuba olina enjala okitegeera olina w'olimira tekitegeeza nti ate alikuwe gwe olimeko okitegeera kati awo settlement ye weetakola ki weetagattira Gravity yagambye tetwetaaga amalwaliro malala mujja lwaza abantu muweerere nno abaana naye bwe nakomye ntegeera yagambye mubule kuzimba amalwaliro abantu olwedde tulina kiruddu tulina nene eryekawempe kati mwagala amalwaliro amalala mwagala abantu balwale naye nate ku sayidi endala bozimba eddwaliro nga balwala tomanya olwedde tulina kiruddu tulina eryekawempe bwe bongerawo eddala obulinga gayita abantu balwale ofaananyeko omuntu agamba toddamu kugula mmere wakojja kulumya abantu enjala gireke ganamanyi nti ne bwotagigula lwaki ogigula ganamanyi nti bwotagigula ejja baluma ne bwogigula ejja kukola ki ejja baluma kwegamba enjawulo weeri mbu bwotagigula nebaluma mugenda fa naye bwe mugigula ne mulyako ng'ebalumye mubeerawo settlement yogikubye akayimakamuzawo tekajjiramu ate kana akapasita bugembe twala abaana basome kirengere batazeho okukolera abantu 224 naye grace kati ka TikTok kagamba kati I don't want peace. I don't want peace. I want violence. Problem always. I don't have a problem. Twagala violence. Naye by the way, waliwo ebintu bira mu Uganda eno ne webaza Katonda lwaki okyali mulamu. But I love Gravity. Nti abamawulire abakoledde amawulire kati bonna bakola ki? Nyo. Tutubadde na mawulire gabadde gabuze. By the way, nebaza Gravity. Kati yatuwadde emirimu gy'okkola. Otuwadde ebyokkola. Webale nnyo. Kye mwagaddeko kyokka. Naye gwe kino kirekawa King Saha. Mukwano gwa Gravity, mukwano gwa Bobi Wine. Anti nze okubeera mukwano gwo ng'ate ndi mukwano gwa Nkotoni. Enkolagana yange naawe terinawe affectingira nkolagana yo na Tony. Ngamba kubiriwo. Anti nkulaga. Kubiriwo. Anti nkulaga. Because enkolagana yo ne Tony. Si ye yange naawe. Byanjawulo. Byanjawulo. Naye kati tusobola okubeera ab'omukwano. Naye nga twawukana mu ndowooza. Kati ntunuulira Makko. Anyigiriza nze. Ng'ate waliwo awo atuli wakati nga mukwano gwaffe.
kitegeeza nti mukwano gwaffe buvunaanyizibwa bwe yo okujjoga nti owaayo omusajja nga omuyingidde nnyo komaawo owaayo obakola bwoti oba kimukakatako ye okusirikira ddala n'atateekinga sayidi saha okitegeera because ojja kuteekinga sayidi weekange ng'ate olina wooyokyezza ojjaga kansayidirange ne principal ate ono mukwano gwanyiige oba kansayidirane gravity ate onyize eki principal okitegeera kati so mweyo embeera yonna nze kyenkugamba ekiri kimu nti eno yawadde ki diversion ate era tetusobola kukibuusa maaso nti tulingidde omwaka oguddirira omwaka ogugenda okubeera mu tension ey'amaanyi disiya mu mwezi gw'omukaaga tension egenda kubeera yaki y'amaanyi kati abanakungula batandise osiga ensigo bakulabe nti oli visible oli ku front olina tandika kati ate gravity kyoba teweerabira nnyo nti gravity ye muntu acting nga waliwo diiru nti gravity twali mu lutalo lwa wuma twabeera eri ensambya n'akola interview ng'avuma basindi nani yavuma sindi ne bafiina obubbi n'obufere n'abayimbi ogenda mu wuma enkeera n'akeera ku wuma ne bamwokya ensambya ye muyaaye akubayo ejjinja alabe ekijja kati mu luno olutalo lwonna oyinza okulaba nga yabaze dda 13 billion zafulumye nga bwenkoze eki bwenkugambye naye nga zikyali awo mu space kati zimumme nga ye alina okuyingirawo agukoleeze abeere mu mawulire kati zimumme in fact ku ssente ezo ziba zaggabibwa gravity kati alinako share amaze oteekawo omubiri asinze n'abadde basimba ku sereni ababadde bebbanga abo bonna abasinze n'okubasinga kati omuntu ng'oyo omuvangako abamuyayi kyovala nkoye nti ye kati gravity amanyi nti bw'anaakola bwati ne bwati nti era ne bw'anaaba afundikidde n'akaaba yajja okuba ng'afunamu ng'akaabye kwegamba tukitwale nti eyo kodi ya gravity nti buli wenaaba provoking ne munvuma njakkaaba mbeeko kyentegula nsaba ekigambo ekyo kibeere kikyo nkubuulidde buli we munamprovoking ne munvuma njakkaaba mbeeko teyekola ki kyentegula kigambo ekyo nkyeyawuddeko gravity agenda kukaaba essaawa yonna ayina okukaaba si pressure y'abantu si ki ayina okukaaba kiri ku plan ze nkugambye gravity abala nnyo aye tabala watafunira tasobola kubeera wantu nga tafunirawo si yali tayingira mu lutalo nga takola ki tafunamu alina wali mukubala ate gravity mugeze kyobola byagamba nti abamawulire bamusiriwaza muyaye era agenda okuddamu ekibuzo nga amanyi lwaki akizzeemu omwana juzi yamubuuza ennyumba eggwa ddi yali asobola omugayegera kugwa myezi naye amubuuza eggwoleeta omufaliso oyingire kati ebintu bino gravity abikola abitegeera ate naddala kati wano nga ennyumba tennaggwa bulungi kati kankuweyo ekintu ekira kimu yaliko mu lutalo n'omuyimbiwo tolujjukira nebeevuma ne spice bubi nnyonyi tyamaliriza nga ali ne spice ne manager bali mukwekubya bifaananyi bakola n'akalaago kati omuntu ng'oyo era nasigala nga akyakwewuunyisa kati nze abantu abeerawo ne bateekinga ebintu bye nti biri serious yagambye tamanyi principal principal bamumunyonyodde bunnyonnyozi nalabye omwana wamugamba principal yagamba nagamba principal anti kyenkugambye kyangambye nti kati gravity ye tulina omumutunuulira ali tukozesa ye kati yatufudde capital fe tupushinga agenda kati agenda ye emaze okukola kyayadde ayagala agenda ye emaze okukola kyabadde ayagala kikoze eki kiwedde kuba bwe bagamba mbu sementi yabadde taliimu busema sementi gwe yaleese mutabule sementi yabaddemu naye omusenyu yaleese wilibaale emu n'agitika ku ttipa naye kambuuze ebyo yabitodde ku bino ebyokusaitira kuba ne wali ali mu kuzimba omusenyu aguyina ewe tewagulabayo omusenyu ewe era ali mu kuzimba plasita yawedde kyova olaba leero akedde egguno n'aguzzaayo ku saiti abijjeewo ebintu omusenyu yagututte dda ne sementi Makko byogera fact sementi n'omusenyu yabitutte dda kale addeyo akwate vidiyo atugende sementi wuno n'omusenyu webyo batabijjeeyo abikimi abinonye ku makya ga leero era we yadde abiteeka wali kuba yabitutte kati nga tayinza birekawo nnyo ayinza okusanga nga babisenze nga babiyiye mu kkubo agenda alina otukabijjewo mangu wali neyiba naye sikkiriza ndi asobola obikima kati nze nkubuuka kamera ziba zimukwata negwe gulabi tolabi katomu nga tatukwatidde vidiyo yakubikima ate kati ayaki ate okukima ekyagatta abizzaayo bazabe bakwatidde ebireeta abakedde binona ne sementi
kati ono yabadde mu video ono ku gate akolera ani anti oyo asikali wa beach no kati gravity kati gravity kyabadde abazeera kyaganye ekirala kyovala bakedde kuno nayo ki bintu bye as well as yafunye amawulire naye badde yagala agende ebusaabala bamukoleko akavuyo kyabadde nti ensigo enoge nti yagisimbye enkuba tennagitonnyamu nnyo yabadde abala violence ate kati nkugebulidde gravity omutuufu ayimirira awo agambe nawe baali mukubyeko oluyolu tojjukira nti amasasi gatambula Mpazi bamukubako ne sasi ku lubuto. Sajja watunga abonye. Nengende era ne musanga eyo nga ku Ntebe Road gwe bagamukubira. Namusanga lubaga mu ddwaliro ku macha. Tugendo ate si ku Ntebe Road eri ku gundi Masaka Road kwe bagamukubira. Nagenda ne musanga bakagwa mu babwe bati bamu addressinga. Ate yali mukuumi wa petrol station emu. Ne mugambo wayi soso nkole biri wa. Bikutte wesasi bagenda likusalamu. Tugendo bali mutoolamu. Tugendo kera nga plaster zitambude ziringa za Franka Ntambi. Zagalo sekere masasi ga abantu. Nde sizanyisa. Zeni mukagula bite. Sizanyisa masasi. Era gula bite taina njawulo na Wanyondo. Masasi gano galeke. Taina njawulo na wachi? Na Wanyondo. Bamukuba muinda. Nenkovu teriiwo. So musajja abadde ayagala bamukwateko. Kyabadde era ne bali mugambi bugambi vaawo. Yabadde agenda okugutulawo wansi akole video enkambwe. Bankubidde ebisabala. Okabako kuli kumpi kati abo bakulemeseza kati aya script mpya walina kukabira. Naye ani ayinza okukusaasira ng'oli mu trespass. Oyo tabera trespass. Anti kati ensi we yatuuka abantu tebategeera. Abantu basiru. Gwe n'oggulawo gate yange. Anti kyovala nti abantu basiru nti kyovala bosanga era abantu abalanga bajoyininze nga baasoma they went to school. They are educated. Nenga wajoninze batuga twagala ddwaliro. Abantu bali mukubanja ddwaliro by the way. No batunuje mtoja binoga are these people reasoning? Abantu nalage hashtag kati twagala ddwaliro twagala because ddwaliro. tiba na Uganda basiru. Tebategeera biddako. Kalijanka era ntya nenkubanja eddwaliro. Muli basiru very stupid. Stupid Ugandans. Twagala ddwaliro twagala ddwaliro twagala. Nkera ntya nenkubanja eddwaliro because even I'm not entitled okubanja eddwaliro minister atali wa byabulamu. Nina kujisa ba ministry ya byabulamu. Mushtegera because muri mugwa ministry ya byabulamu kulaba ngesasanya amalwaliro muki mugwanga so sina lisaba sekinoomu. Individual ina kuzimba eddwaliro nga ki liliye private owned hospital. Eliye nga ye. It's not a government facility. Ata wali uberera nga it is by choice. By choice. Njagala ddwaliro njagala farm. Era osobola okujjawo eddwaliro n'olikola mu lodge. Kuba liryo. Liryo. Tera jakuga yi ate eddwaliro lwaki olijjeewo. Kati wokere ncha n'obanja principal eddwaliro waliwo benabe nga bagamba lwaki takwata kutaka ly'emagere n'awaako abantu ne babeerako ne bencroaching nga look at these idiots. Awo wetuli? Awo wetuli. Negwe omanyi nti no ku side endala nze ewange oyinza oleeta seminti oyo nze ne mulabanga kasasiro n'engambo zize n'odduga ze ewange. Anti kati Bobby mugezi. Bobby tawa response. Bobby abala nnyo. Afa nakyo. No, nse kusifa nakyo. Atunuulira omuntu n'amanya gw'alina okuwa response n'agamba kati Bobby yeebuuza gravity ali wake okubanga mumwogerako. Response ezisinga ziwa bannabyabufuzi. Kyovalaba nti ne Kenzo teyayogerako kulinnya Eddie Kenzo. Kenzo ne bwe yakaaba tebannoonya ku kisaawe tebakoze eki teyayogerako. Oba kyanoonya bukoloddo lima mu mannya gaabwe omanyi eri ew'omukulu eri ekibwatula eri yo baby ngajala kulanga nga alifuulamu baby eri afuba okulanga nga alibabuulya nti baby okitegeera kakati obagano gakyamubuuziza engeri gyaga twistingamu ate atunuulira waliwo byalaba n'agamba katukireke kino tekyetaagisa anyway sooke tuvumirire abavuma maama wa gravity ku social media sibyagala era ebyo mbabuulira nze era gravity omuntu yenna avuma maama wo bw'omukwata musibe. By the way ekyokulala because ku muzadde no tusobola okubeera mu ntalo zaffe za social media nenze abantu bansobera vuma gravity bwe yagala kuvuma ayina gravity ekikyakola omanyi baki buli omuntu waali kubuulira weakness ye kibadde kikyakola makulu nga yajeyogeredde nga ye omuntu kubanga gravity yayimba olima n'agamba nti banvuma faana n'enkima kitegeeza bw'omuvuma enkima oba tomuvumye w'omugamba nti tebamugema kibadde kikola mawulire okitegeera noonya ekirala attack gravity ebintu bino ffenna tulina abazadde
nze njagala nnyo abantu ba respectinga abazadde b'abantu bannaye mujje maama waggulu nga Gravity mu interview ye bw'ataakutte ku president waffe principal n'atavuma mukazi we n'atavuma baana be n'agenda man to man. Let's go man to man. Leka tuleke abantu abalala babere in their own peace mu mirembe gyabwe tuleme kuba including bintu bino because onakola bino ebintu bye muvuma maama Gravity mukazi wattu ali wali nankulabe tabina na kyabimanyiko tamanyi na kumanya nti obaku mutabani yayogedde kuki ku president bwino kitegeera kati so bwe muvuma ku muvuma no mpozi enankulabe yamuzimbirawo kati njagala kubalirira musenyu gwaffe ne cement byalaze Don't divert it. Don't divert me. Me am accounting for our cement and sand. Ate kati jamuza tediteta akako cement. Wakati Gravity kine kifaananyi kye yandaze nti kakati bonna abali mu line. Naye omwana oyo naye mukodo Gravity. Ate atya. Gravity okimanyi wiki akole miliyoni 8 ku 10. Zisukka. Naye gwe bannayuganda abaddizaako atya mitwalo 15. No kuyiwawo mubi. Ate si yalitadde yakaka. No singa Gravity akutte. No. Nabadde njagala Gravity asooka akwate ensawo za cement 100 aziteeke ewa Bobby. Ku One Love tutandikira. Naye ensawo 2 naawe lujazo osobola. Kati twetememu ebiwayi. Abagamba twagala ddwaliro n'abaagala cement. Abamu bagambe nti twagala ddwaliro. Abalala bagambe twagala cement. Nti Gravity cement gwe twaleta kola ki? Mukodo. Gravity mukodo ye. Tayinza kubanga azimba kalina n'aleeta obusawo bwa cement 2 emitwalo 6. Kwegamba Gravity emitwalo 6 kakaaga ne wheelbarrow ya omusenyu. Wheelbarrow ya kanaana. Azimba kalina ya myaliriro 4 n'oleeta ebintu. Tanti naye obukodo buyitirivu mukko. Kati twagala cement asoke Gravity ffe tumugamba ekintu kimu. Twagala. Tukkiriza principal agenda kuwa ettaka. Ffe tukolera ekintu kimu. Tekawo ensawo za cement 40. Twagala cement. Kakadde 40 sekadde ngaka mu emitwalo 3. Kadde kamwe emitwalo kale kamwana. Kadde kamwe emitwalo 4 ogulemu cement n'omusenyu obiteeke ebusaabalawo tujja kumanya nti oli serious. Naye bino ebyokuleeta ojjukira gundi bajjo yaleeta akafaliso ne flaska. Bageze kukola. Obanya bayimbi be tubadde nabo ate batukolera wali. Ojjukira kamera yabanja passport yenga ku Tanzania walinga bajiwambye Tanzania. Neyevulunga najja n'akafaiso naga ngenda kusula wano sivaawo. Naye mutuvuze speed. Kati abayimbi tubadde nabo bali. Musiya mawulire mutuvuze speed. Obubadi tubumanyi tubukola. Ate olumalanga babufunamu. Kyovula nkugambye nti Kenzo yamalo kaaba najja n'akola public thimpase n'akola mu semyekozo. Natukuba tune. Ekitegeera n'akola mu semyekozo n'akola mu ensite n'emazaamu. N'ategeka mu shows. Pozi ku line up katulina bameka abakaaba. Tulina kati line up sawa zino Gravity yamenyawo Kenzo yakaaba. Ate kati musumba yakyawanze. No. Tuli kulisi abakaabi. Tude ku bayimbi. Tuogere ku bayimbi. Kati Gravity yakyamenyewo abakaabi. Gravity kati yessa abakaabi. Kuli Sevens ndowooza ali mu kyakubiri. Yakaaba mpozi. Yakaaba. Gafulumira ddala. Gafuluma ne gatonya. Kenzo awo ali mu kyakusatu. Obasengeka ani yasinga? Ani asinze. Okay. Era galiwo agasinzo trending ennyo. Amaziga. In fact Kenzo yadda ku Gravity. Kuli Sevens nadda wano kuki? Kenzo wano mukaaba. Okitegeera okaabira ddala amaziga nga mayitirivu. Evans sigege ekirogo. Gana gokunyiga obuzi. Agoketa kulanga ye fulasimula. Vanizo tuvuga speed. Nava mu nyondo nadda mu maziga. Abaleka tukalabyebwe ebintu bingi. Nnyo. Nenga president wabakaabi. Asebo ndi kuwa federation. Ate tifo yakitwala Gravity oba wakana. Twamuga kati bakutumye gwe president wabakaabi nagamba ngenda nakulonda cabinet. Mukukaaba. Ola bwana ampa obwogezi bw'abakaabi wadde sinnakaaba. Jakaaba ngalotegedde. Kireke. Njireke ekifo. Oyagala ebifo naye kireke sigala ku bantu be Kayunga. Njireke. Sigala Kayunga. Nkikuto kikwaseemu ani awo. Ni Road Mayor wuyi. Road Mayor alimba nnyo. Amaziga gali wala alimba nnyo. Naye okaaba kwe.
no nze just nali njasaba ekintu kimu title y'obwa president eno ekyusibweko eyitiridde efuuse ya jjenjeero waliwo president w'abaniigina nawe wali yaga president w'abaniigina oba yaliwa era asigala president mu kiti kye nami na TikTok bagenda londa president waabwe bingi kati tukyayawula bana ekambuuze bino bye baba TikTok bagenda olonda president ekigendera kiba ki ye weebuze baani abagenda olonda kuba nawe oli TikTok weewandiisiza onaalonda simanyi nange ndi TikTok ba TikTok be baliwa who is a TikToker binamye okute bali buli ali ku TikTok mu TikTok anti ebyo byenkubuuza kala kafe mwakalonda wali wamaya gye twakala katugenda kalonderawo kufangoni kyekitebe ekikulu ekya TikTok sebo mukulu ku TikTok w'amaanyi kyekitebe ekikulu kibanda w'amaanyi ku TikTok asinga tengetenge ate nalabye ne yeesimbyewo asinga tengetenge ono w'amaaso asinga tengetenge nala ne TikTok kyeta tukoze tuleetedde buli muntu okitegedde katwali tucelebratinga tengetenge alina buli kika kya challenge nebwe nyina ekintu kyenjagala okugamba abantu nti tosobola kubeera wakabi lubeerera tekisoboka stadium tosobola beera mu bbanga lyeyakamalawo tuwerokaminza abantu banyinga era omuntu bw'abanga amaanyi ge gabadde tegasobola kuvaawo ayina kufa. That's why Michael Jackson yafa because amaanyi ge baali tebasobola kukola ki kugajjawo. That's why Gundi yafa, Lucky Dube amaanyi ge gaali tegasobola kuvaawo okitegeera. That's why Moses Radio yafa, yali w'amaanyi nga Uganda emu okitegeera nga amaanyi ge tegasobola kukola ki kuvaawo okitegeera. Tingabula nti Kamiri waali era ekijja okumalawo amaanyi ge kujja kuba kufa okitegedde naye nga tannafa jasigala nga waaki w'amaanyi. Kati abantu atasobola kubeera abantu era kati kyeva nti bw'oba omuntu nga alaba stadium ye tesobola kuvaawo alina kufa agende nayo. Ne bano abalala bajja kujja bagende balinga mbuyaga neeyitamu negenda nina be nasooka nendaba abasooka ku TikTok kati namulaba naba bafumbirwa oba bali mbuto kati nga sibitegeera. Waliwo gurupu eyo eyajja nga tegambwako oba bali ku kibambi kati so ekitowe kinaye nga president wa federation yawendudde bulungi era omuzannyo gwe gukoze gutambudde bulungi. Ekinyumira kiri kimu nti nze njagala ekintu kimu ekinyumira. There was a time when White Bender was against Kenzo ekitegeera nga mumufiirako. Right now kati ali against yani ate White Bender yajjirawa mu kifaananyi naye yavuddeyo n'alippira. Kati ye White Bender afunirawa ye yagambye principal alina izoleyo lingi n'oluzimba olungi yamuzole yaako balina oluzimba olungi abalyako oluzimba ate nga nabo baakabi kasi tebala nsonga lwaki bamugira balisinkana mu ggulu White Bender yagambye n'omutunuulira. White Bender afunirawo okusookera ddala anti gwe bonna kati bali mu kwepositioninga kulya ku national cake eno. Nagambye ekintu kino kirimu ebintu bimeka right now waliwo abasiga ensigo egenda okukungulwawo okutandika mu Gw'ekkumi this year. Naye abamu mugenda bawaayiriza buwaayiriza bali tebatwala b'amaanyi. White Bender si w'amaanyi. Nsiri ku White Bender alubyemu onyiizeemuko pozi okolera abantu. No, just asking. Era batwala numbers kuba gravity ekikuba abantu gravity numbers azina asobola akubye n'ebivulu ebyenjawulo. White Bender akubye ebivulu ku Serena n'abayimbi abalala bazze babikuba ebyenjawulo abikubye ku Serena. Olalewo akubye ebivulu ku Serena akubye ebivulu ku Serena. Nosobola okumbalira show za White Bender. Serena alinawo concert endala erirudda wa concert endala ngenda visitinga Google wano ejja kuba embulira mu budde bwange obw'eddembe. Tolifaaniwe nayagala nnyo akayimba ka Muna Kampala baby wansanya ezisigadde tewazaagala singa tekakunyumira ate teacher waliwo kano keyayimbira oba Nigeria oba baka video agishootinga Nigeria kali awe katyo kasita owagira gravity gravity muwagira nyimba ze zinyumira era musajja wange nnyo neze okulayiza wamu ndi wa Ugandan music naye bino bye twagala bibeerewo naffe abamu lyo tufuna emirimu tetubadde na mirimu kati tuli mu kukola tuli mu kwogera tunyumya ate fact tusaba
nga bwe tutabanyiigira nga mubaddewo kye mukola ne muyisawo ne mufunamu naffe temutunyiigira nga tulina kye tuyisaawo bana ekibeere 50-50 nze tonyiigira olw'okuba tulina Makko tuboogerako kuba bwe tuboogerako olusimu waliwo bye mufuniramu aye naffe tutabanyiigira anti era ajja kutemamu kalyeri tajja kutema mboozi yonna kugimuwa gimale ajja kulondamu yekyalawa nti kibi neffe twabimanyiira bikwase Katonda nze nkola mulimu gwange my purpose is to inform, to educate, to entertain. Teri kintu kyannuma nga olunaku lwe nakeera ku makya nenjagala okuyirawo omuntu omu omubiri nenkola neneetuma nenkola ebimuyamba okulaba nga ayimirira wa solid nagamba omulwanyisa kyannuma. So first match muwagire Lydia Jasmine tugenda muwagira live in concert first born obwana bonna bu first born bu last born bu second born bu third born bonna bu born mu buleete atusubiza no tulaga omusajja ku lunaku natugagenda tulaga omusajja kyetaagisa akuliridde kulujja twagala kwanikako mu mwanyi sokaga toyagala kupakingawo mu lujja twetaaga kupakinga mu lujja akole ki aveewo naye nga tumya ne ka first born ke Salama Road mukama we ennaku zino yakaluba ate yakaluba akalubamu just bingi bitambula ku ground ate yaŋŋamba oli gwe atampita nga muli eri mu kugaba obugaali namusange wansi naŋŋamba yaŋŋamba ompite n'otampita yaŋŋamba nagamba lujja kuyite n'atakuyita mukisa akubuulire we yaŋŋamba neŋŋaye dani mukisa akubuulire era nze bwe yaŋŋamba naŋŋamba ekintu kimu naŋŋamba Makko lujja teyakuyita naye nga njala n'okubategeeza nti Victoria University olusooka omwaka 2024 okwewandiisa kugenda mu maaso awo ku ofiisi zaabwe ku Kampala Road mugendeyo balina courses ez'enjawulo buli course gy'oyagala ku levels ez'enjawulo diploma certificate degree masters ndi ne student wa Victoria University si wosomera omanyi environment zino bwe tusomera nazo ziditamininga obulamu bwaffe maaso kati gwe tojja kumala gabeera n'abaana eyo ng'ebintu tebigatta olowooze nti bijja gatta mu future bajja kumaliza bakugambye tetwetaaga malwaliro mangi abantu bajja kulwala naye ebyo si bya university ate ogambye abaana bibeera either bya no ogambye abaana anti nange ngambye nti ebintu tebikola ki nti ayinza okwogera ekyo tebibeera bya university biyinza kuba bya kindagateni oba kitudde kitegeezayo wa kindagateni nnyo ani sigwagenda omusajja wa kindagateni Victoria University esangibwa Kampala Road mutwale abaana oba mugende lujja tokyakolera bantu mufune okuviira ddala ku bachelors degree ez'enjawulo mufune diploma certificate musobola n'okufuna masters bagaba PhD nayo weeri so mugende ku Victoria University mufune services ezo omwaka guno 2024 ndi mu kwetegeka bulungi nveeyo nga kwegamba ekintu nkiina mu ngalo nga mmanye ekyokubagamba kuba njagala kubeera middleman wa buli kimu kye weetaaga toteekamu abakazi ekyo kyekijja okusembayo njagala oŋŋambe nti njagala omusizi wa langi ng'okikola nga mumanyi njagala atunda furniture njagala atunda furniture omulungi nga nze amuyina njagala asima septic tanka nga nze amuyina njagala atunda ettaka nga nze amuyina azimba okitegedde ongereko ebirala byonna ngenda kumala okusooka okuteekateeka fayiro zange naye olwedde kati obalina abasinga bonna mbalina mu ngalo kati ekisigadde nze kubeera waawo middleman mbu omusajja gwe twagala wa septic tanka nnaku mmeka 5 ng'ewedde wabwe tugenda amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu
5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.